Okuwulira omusango gw'okusalimbira ku kkanisa ya Miracle Center ey'omusumba Robert Kayanja n'okwekuba n'okumuwayiriza nga bwali ebisiyaga kuzzeemu olwaleero mu kkooti ya Mwangattu Mengo. Ssentongo Ligani, omu ku baawaabirwa mu musango guno, awakanyizza obujulizi bw'omusumba Robert Kayanja bwe yawaayo eri kkooti nti ono yakwatibwa ku kkanisa ye nga kifeesi. Ono asoose kubuuzibwa kajojiyo ebibuuzo eri munnamateeka we ebyekuusa ku musango gumuvunaanwa ng'asinziira ku bujulizi obwaleetebwa gavumenti eri oludda oluwaabi. Ono abuuziddwa oba ng'akkirizaganya n'obujulizi bwa Tumukunde Simon eyategeeza kkooti nga bwe yali naye Kiryandongo ku ffaamu ne Magomu Saamu n'abalala. Ligani kyatawakanyizza wabula ono asambaza obujulizi bw'omusumba Robert Kayanja bwe yawaayo mu kkooti nti omuwawaabirwa omu ku bantu abajja ku kkanisa ye baali bakifeesi. Ligani kyawakanyizza mu maaso g'omulamuzi Adam. Mu ngeri y'emu ono awakanyizza ebyogerwa omusumba Kayanja nti yayingizibwa mu kkanisa ku ttiimu y'ebyokwerinda asobole okukwata abanyakula obusawo n'abakwata mu nsawo z'abantu, bw'ategeezezza nga ye bwe yali bodegaadi w'omusumba Robert Kayanja. Ssentongo asinzidde mu kkooti ne yeegaana omusango ogumuvunaanibwa ogw'okusalimbira ku kkanisa ya Miracle Center, bw'atyo n'ategeeza nga ye bwe yali omukozi w'omusumba Pastor Kayanja. Ono era awakanyizza obujulizi bwa Fred Kisitu bwe yategeeza kkooti nti abavubuka bano yabasindikiranga ssente era nti newankubadde Kisitu yali kakiiko k'ebyensimbi nga yali tamanyi buli muntu ssente z'afuna oluvannyuma lw'okusiyagibwa. Ssentongo Ligani ategeezezza kkooti ng'omusumba Robert Kayanja bwe yatuuka n'okumugulirira tte abantu era nga wano alaajanyidde gavumenti eve yeenoonyereze ku kkanisa ye nti kubanga yeyambisa okukola ebikolwa ebya Sodoma. Ligani era ategeezezza kkooti nti omusumba bw'aba yeegaana ebimwogerwako nti lwaki amaloboozi ge gaali mu kataami ng'ayogera ku bisiyaga. Ono era asabye omusumba Robert Kayanja alekeraawo okuwaayiriza abasumba banne nga bwe bali emabega w'okumwonoonera erinnya kubanga ekituufu akimanyi. Omulamuzi Adam Byalugaba ayongezaayo omusango guno okutuuka ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno omwaka 2026.